الحمد لله الأول الذي ليس له ابتداء، الآخر الذي ليس له انتهاء، الصمد الذي ليس له الوزراء، ثم الصلاة والسلام على أتمان الأكملان على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda majivuga watitiibwa Allahu tabaraka wa taala, al-awwal alladhi laysa lahu ibtidaa, oyo yasookawo nga taliiko ntandikwa, al-akhir alladhi laysa lahu intihaa, oyo w'okusembayo nga talinaako nkomerero, as-samad alladhi laysa lahu al-wizara, oyo watitiibwa Allahu tabaraka wa taala ayeeyawulidde mu bwomu bwe nga talinaako baminisita bamuyambako. Ebyengera n'ebibere ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukakasa baganda bange ffenna abazze wano ng'era kyekituleese kiteri asinzibwa mutuufu w'okusinzibwa okuggyako wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Era nga ne nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muddu we ate nga mubaka we. Nabwe kityo nno ebyo nga tubimaliriza, yali enkola ya mubaka sallallahu alayhi wa sallam okuba nti buli kutuba gye yasomanga yalamiranga abantu okuba nga batya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Nga mu kutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala tetugenda kumudduka tubenga tumwekweka, lwa nsonga yatugamba nti fafirru ila Allah. Bwabanga waliwo ekibakanze kyonna, waliwo ekibatiisiza kyonna, fafirru ila Allah, mudduke nga ate mudde eri wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. So nabwekyo nno mu kutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala kwe kuba nti tumugondera ku ebyo byonna bye yatulagira ne tuba nga tuleka ebyo bye yatugaana. Bw'atyo wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala teyakoowoola muntu mulala yenna, teyakoowoola muntu asigaddeyo, wa illa yakoowoola nze naawe abasembedde wano. N'atugamba mu Qur'ani ekitiibwa baada a'uudhu billahi minash shaitaani rrajiim: ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza abamaze okutegeera wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ne musembera wano ne mujja okusaala. N'atugamba nti ittaqullah, tubenga tutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala haqqa tuqaatihi, okuba mu bwennyini bw'okuba nga tumutya. Mu kuba mu bwennyini bw'okuba nti tumutya olw'ensonga tugaye tetusobola kumwekweka, wonna we tuba tuli wonna abaatulaba. Kitegeeza bw'onookola kyonna ng'okakasa nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala akulaba, ojja kwekuba mu mutima obenga okola ebintu ebirungi. N'atugamba tumutye tutya, butyo bugenda okukakasa nti omutidde mu butuufu bw'okumutya. N'atuwa eddagala n'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temukkiriza okufa okubatuukako okuggyako nga muli abantu abasiraamu. Nze naawe tetumanyi ddi lwe tugenda kufa. Bwe kiba bwekityo bwe tumanyi nga tetumanyi ddi lwe tugenda kufa, kitegeeza nze naawe kitukakatako okuba nti buli kadde tubeerawo ng'obusiraamu bwaffe tubujja ddada, tubukuuma okuba nti tebutuvaako okutuusa wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala lwana atujjulula ne tutuuka mu maaso ge nga tuli abantu abasiraamu. Baganda bange, ekyokuyigiza kyaffe ekyolwaleero tugenda kubanga twejjukanya ku kye bayita hifidhul amwal, tukuuma tutya obugagga bwaffe. Abaliwo mu kutuba yaffe eyaggwa twalaba ku kye tuyita hifidhul amal, tukuuma tutya emirimu gyaffe tutuuke mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nga bye twakola tusobola okuba nti tusasulwa. Bwe nti ebimu ku bitono bye twalaba okuba nti mu mirimu gyaffe, mu ibadaati zaffe zonna ze tukola, tujjamu kye bayita arriya, tujjamu kabandabe, tujjamu abantu okuba nti batulaba
gwe n'okola olw'okuba gundi akulabe, n'ogenda mu jjuma gundi akulabe, n'osaala gundi akulabe. Tugabe bwe tunaaba tubijjeemu nga tukola ku lwa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala, bwetyo no tujja kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'emirimu gyaffe gye giri. Nabwe kityo nno ku buno obudde tuli mu mbeera ey'okuba nti buli omu akaaba ekonome, buli omu agamba embeera si nnungi. Bw'osanga yeevuga mu mmotoka agamba embeera si nnungi, bw'osanga atambuza ebigere agamba embeera si nnungi, bw'osanga alinnya piki agamba embeera si nnungi. Buli omu ku mulimo waali embeera si nnungi. Tukoze tutya okuba nti tukuuma obugagga bwaffe obwo bubeere nga weebuli? Kigambo ekonome tukijjewo, tube nga tugamba bugambi nti alhamdulillah. Abaffe twebuuza obuzibu buli luddawa? Buli mu kuba nti tetukola, oba ng'ekyamazima bw'ozuuka ku ssaawa 11 omala okusaala subi ku ssaawa 11:45 bw'ofuluma bw'oti wabwera oyinza okulowooza gw'osoosa okufuluma. Bilasafu shadidi ogenda okusanga nga jamu yakutte dda. Abava ku Ntebe Road, abava ku Jinja Road, abava ku Masaka Road, abava ku Bombo Road, musobola okunjulira tusaawa zigenda okwera 12 nga jamu akutte. Abo bonna ababa bakutte ekibuga tebasulamu, naye jamu akwata nga abantu bagenda kukola era ne bakola, ekawungezi ne banyuka ne badda ewaka. Abaffe kyekituleetedde okuba nti sente zaffe tuzikola ziyita mu ngalo. Abagagga bwe tuloosanga abagagga nabo bagamba naffe sente tuzirina. Gwe wandirowoozezza nti kale ye oli ali awo nti etalina famire, nti oli wekka, tolina mwana gw'oweerera, ne gw'osanga nga talina mwana gw'aweerera nga naye akugamba naye tazirina. Fasuali, tukoze tutya okuba nti tukuuma obugagga bwaffe? Ngaffe abasiraamu wasiba Allahu tabaraka wa taala be yawa Qur'an nga tibyanan kulli shay'in, nga Qur'an yannyonnyola buli kimu. Kitegeeza bw'oba oyagala okuuma obugagga bwo, awalan sooka weekwate ku Qur'an ogibuuze oginoonye. Abaffe nkoze ntya? Wasiba Allahu tabaraka wa taala ayina ebintu bye yatugamba, ayina amateeka ge ge yatuwa nga twagavaako, nga mu kiseera kino ge galeese ekonoma okuba nti eringa bweri, nze naawe okuba nti tukaaba. Awalan, ekisookera ddala twalema okuba nti tujjamu haqqu y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wasiba Allahu tabaraka wa ta'ala twagamba okuba nti tumuwa omugabo gwe. Wasiba Allahu tabaraka wa ta'ala yatubuuza n'atugamba baada audhu billahi minash shaitani rrajim, waman yaqridu Allaha qardan hasana fayudaa'ifahu. Ani awola Allah oluwola, Allah n'amukubisizaamu n'amwongera. Awalan, ekijja okuleeta okuba nti emaali yaffe tugikuuma okubeera nga weeri, nga taseebengerera, nga tebalaga bulazi nti gwe mulaba nti eryo ettaka lyali lya gundi, ekyo ekizimbe kyali kya gundi, nga byonna byaggwaawo. Kyetulina okusookerako ddala itaau zaka. Tulina okuba nga tukwata zaka mu maali yaffe ne tugiwaayo. Eri yenna yake wenna yatuuka okuba nti owa zaka, naawe beerawo ng'olina omwaka gw'ogwa zaka, ng'era ogwo obalabala ennaku nti akati mulayo ennaku 5 ntuuke ku lunaku lw'empa zaka. Washitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'agamba Omubaka sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti khudhu min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yagamba Omubaka sallallahu alayhi wa sallam ajje mu maali zaffe zaka, emaali zaffe zibeere nga zitukula. Mu kubanga zitukula n'okubeera nti zeeyongera,
olw'ensonga ekitukeeza ku makya lunaku okukola ekikeeza omugagga okukola okuba nti emaali eyo eyongerako. Ekikeeza omwavu okukola kwe kubeera nti naye sente ye gy'alinamu 1000 lw'alinamu oba 5 z'alinamu alinnyako emmoroka ya 2000 n'agenda ku mulima at least era akomewo n'omutwalo zibeere nga zeeyongeramu. So nabwe ekityo nno okuwa zaka twakuvaako abantu osanga bayimaamu ekyamazima nga tebakyamanyi kye bayita zaka ng'abantu tebakyagibawa. Naye ebyagwa ku Kaaruuna bwe yagaana okuba nti awaayo ekyafaayo mukimanyi, emaali ye yazikirira. So nabwe ekityo nno naffe emaali yaffe bwetyo bwegenda ezikirira lwa nsonga tugaanye okuba nti tuwaayo zaka. Nabwe ekityo nno waliwo oli asobola okugamba nti nze amazima bukyangambaawo situukangako kuba nti mpa zaka. Kwaba tugamba erina emigero simanyi olina kuba na biki ate neyitako omwaka. Nze siterekanga na 1000 kumala mwaka n'ebibiri bye nnina mu nsawo nabyo mbimanyi. Kati nze ngenda kukola ntya? Mbaka sallallahu alayhi wa sallama n'atuwa eddagala. Nabwe ekityo nno nga wenna w'oba oli bw'oba tosobola kuba nti owaayo zaka olina kubeera ng'osaddaaka, olina kuba ng'owaayo sadaka. Kikola Mbaka sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti as-sadaqatu la yanqusu min al-maali illa bal yazdad. Okusaddaaka kusaddaaka tekugendezangako mu maali yo okujjako okuba nti yeeyongera bweyongezi. Wasiba Allahu tabaraka wa taala n'atukubira ekifaananyi ekirungi mu surati Bakara n'atugamba nti omuntu yenna awaayo lillahi tabaraka wa taala abanga omulimi bw'alima n'akwata n'asiga empeke y'ekijanjaalo emu, ejjanja ekyo ne kimera ne kiteekako ebibimba 7 mu ebyo ebibimba 7 nga buli kibimba kirimu empeke ez'enjawulo. Obanga bw'olima akalo n'osiga empeke y'akaleemu ne kajja ne kaleeta ebibimba 7 oba 10 nga buli kibimba kiriko obuweke 100. So wakityo Allahu tabaraka wa taala byatukubira ekifaananyi. Ayali alimyeko yenna okimanyi bulungi nti bw'oba ogenze mu nnimiro ne kabatanda bye musiga ne mubireka kungulu babazzaayo mugende mubibike bulungi nnyo bigwereko ettaka. Era ng'olina yakiini mu mutima gwo nti bigenda kumera bimale bikule biteekeko ebibimba. So nabwe ekityo nno sadaka yonna yonna gy'owaayo. Nabwe ekityo nno wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala agikuza n'eteekako ebibimba bwetyo nno emaali yo n'ebeera nga yeeyongera. Omuze ogwokubiri guno gwo muze twagweteekamu nga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yagutugaana eri mpaki. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yagitulaalikako ne tugisuula. Oli bw'aleeta shahada n'asaala eswala onaabuukawo empagi ey'okusatu n'agenda n'asiiba Ramadaani n'abasobodde n'agenda n'akola hijja. Awo empagi eyo ne tugibuuka. So ate gwo guno muze wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yagutugaana ebimu ku bimazeewo emaali yaffe ebigireetedde okuba nti tetukyagirina arriba, okwagala ennyo okufuna ebyamangu. Emaali ey'enfisi etuleetedde obuzibu, etwazizza ebizimbe by'abagagga bingi, etwazizza eby'obugagga by'abantu nga bulijjo omusajja mumulaba mugagga olufa nga banka ejja ega kino ekizimbe kyange na kino nti ono yabisinga. So bulijjo mubiraba naye nga yabiteekayo dda. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatunnyonnyola n'atugamba nti gwe yenna awulira nga bwe bakusomera irimu eyo owulira ng'eddala oyo seeka aba akoze bubi era nga seeka oyo alabira ddala nga ye tamanyi biki bitambula. Manyi waliwo yagamba nti baseeka si bakozi ensonga lwaki batugaana riba. Naye wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatugamba gwe owulira ng'olemedde ku mbeera eyo
fa'adhanu biharbi min Allah wa rasuli, langi olutalo wakati wo ne wakati Allah tabaraka wa taala pamoja mbaka sallallahu alayhi wasallam. Washiwa Allah tabaraka wa taala na tugamba ati baada udhu billahi minash shaitanir rajim yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Washiwa Allah tabaraka wa taala weseleyo kasojiteka mu riba yenga ajikwata nga ajikujjako na yale kasito sadaka sente eyo yeyongera. Chiba Allah tabaraka wa taala natugamba bonna abakola mu riba nga baagala sente yaabwe yeyongere, sente yaabwe tegenda kubeera nga yeyongera okujjako kubanga esaanawo, naye ate yenna awaayo wakitiibwa Allah tabaraka wa taala sente ajja kubanga agyongeza. So mu mbeera eyo ne tuba nti fenga abantu tulina okwekuba mu mitima gyaffe okuba nti twetereza feka na feka, buli omu kinoomu weetereze ojja kulaba nga ne economy eteredde. Manyi mu kiseera kino tulina abasajja bano ababeera ku TV nga bookera ebigambo, ba motivation speaker ajja n'akugamba ekigambo kakati olaba bw'oba oyagala okugaggawala okola boti ne boti ne boti, naye nga amazima amatuufu bwe tuba twagala okugaggawala wamu n'okuuma obugagga bwaffe tulina kwekwata ku wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tulina kuddayo mu Qur'an tulabe Qur'an etugamba etya, biki bye yatugaana, biki bye yatukkiriza okusobola okuba nti tubeerawo olw'ensonga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala gye tugenda okudda. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala bwe yali agamba Kaaruuna, omusajja yali omugagga ennyo, bwe mumanyi obulungi ekyafo ekyo kye mumanyi obulungi, yamugamba nti wabtagu fima ataaka Allahu darul akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Obugagga bwo bwonna tubunoonya, bwonna tubukuuma, naye tetulina kusukka hududu za wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, kuba yatugamba mu byonna bye tunoonya tunoonyeemu kuba nti tutuuka mu maaso ge ng'atusiimye. Naye ate ne nasibu yaffe ku nsi tetugyerabira, omugabo gwaffe oguli ku nsi tetugwerabira. Kitegeeza maali yaffe bwe tuba twagala tugikuume nga maali ya halaali nga si ya haraamu. Bwe neeyingiramu haraamu emaali eyo tojja kusobola kugikuuma, nze naawe tujja kusigala nga tukyakaaba ekonome mirembe n'ennaku. Omuze omulala okutwala ebyobugagga byaffe ebigumazeewo ng'ennaku zino gwakyaka gwakwata akati, era oli bw'osanga atakukola gwe bakulabira ddala nga atali muntu. Naddala guli mu myaka gino egyaffe egy'obuvubuka, okuva ku myaka 45 okudda mpaka ku myaka nga 18, omuzogo guli wakati awo. Abamu tebaagala guwulira, abalala baguwulira beesuleyo gwa naggamba, naye ng'omuzogo gwe muze ogwa azina, omuze gw'obwenzi gukola kyamaanyi nnyo mu kuba nti gutwala ebyobugagga byaffe. Washiba Allahu tabaraka wa taala bwe yali agwogerako ng'amugaana n'okugaana, yatugamba mu surati Isra baada udhu billahi minash shaitanir rajim, n'atugamba nti wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ti abaffe obwenzi temubusemberera. Olwaki? Fahishatan, bwa bwonoonefu, tebusobola kubeera nti bukuuma kuba nti obeera ne ssente mu nsawo, bukukwata ne bugamba nti bw'oba olina omuwala gw'onosinkana omuvubuka, funa emmotoka ey'ebbeeyi, bw'oba obadde ovuga pulimo
kati funayo hali yajopangisa omwalo oyo osobola omulaga nti oli wa bbeeyi nnyo era omutwale emunyonyo. Kitegeeza wakati awonawona mu process eyo otambula nga ssente otokomola naye nga ssente ezo teziri mu baraka, nga togenda keera ku makya omwalo yagambe nti barakallahu fiika wa jazakallahu khairan wa zadakallahu. Ero jazimuwa obenga omusibulo omuwe emitwalo 5 agambe kayiraba ono omugambe nti ansonyiwe endala njazi kuteera ku simu, omutereke emitwalo 10 omale omukubire essimu omugambe ozirabye agambe banno basindika akakadde ate tebakuba kati gwasindise 10 gwokuba kati gwe muli nawe mutima obeerewo nawe weepike obeere nga omusindikira akakadde osobole okuba nti osigala nga oli wa kitiibwa. Mu mbeera eyo ne ziba nti sente z'abavubuka bakaaba ekonome naye ng'awo wezigenda, sente z'abalina bizinensi bakaaba ekonome naye mulimu riba, sente z'abalina bizinensi bakaaba ekonome baagaana okuba nti bawa zaka. Abanaku tukaaba ekonome lwa nsonga tetwagala kuba nti tusaddaaka. So kubiriza omwoyo gwange n'ojjammwe nga maliza kutuba yange esooka okuba nti tufuba nnyo okuba nti tukuuma obugagga bwaffe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوا الله أنتم ممكن بالإجابة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على حبيب مصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد. بدوا الله kutuba في olwaleero ebadde ekwata butya bwe tukuumye obugagga bwaffe okubeera nti obugagga bwaffe tubeera nabwo. Tulabye ku nsonga nga 4. Ensonga ezo singa tunaaba tuzikozeeko buli omu ali wano mu mwaka guno buli omu gwe n'okwata ekyo gwayagala obugagga bano ba motivation speaker n'obavaako gwayagala okuba nti okuuma obugagga bwo nayagala okugaggawala n'oba nga weekutte ku nsonga ezo sawa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala azituteere mu baraka. Tugambye ensonga esooka omuntu olina okubeera nga owa zaka. Atasobola kuwa zaka okubeera nga osaddaaka. Etugamba tulina okuba nti mu maali yaffe twalamu emaali eya haramu naddala okusingira ddala emaali eya riba. So nabwe kitundu ne tugamba n'ensonga endala abavubuka okubeera nti twewala obwenzi olw'ensonga nti obwenzi buno butwala ssente ng'ekyamazima ssente teziri mu baraka tebajja kwebaza. Nkulayirira omuvubuka wenna ng'oli mulenzi balimbo babuukira etokota gwe bw'onooba ovuga haliya owa benzi n'ajja ajja kuddukako agende n'owa haliya. Ate ne bali abaana abawala mbagamba nti nabo bwe banaaba tebeefuddeeko kwewa valiyu kukakasa nti ekyamazima omuntu olina kufumbirwa bufumbirwa ojja kuwunzika ng'okaddiye nga bulijjo olowooza nti abasajja obakuula kumbe be bakuula. Abasajja tulwawo okukaddiwa gojja kubeerawo awo ogenda okuweza emyaka 3 nga gw'olina okufumbirwa wa myaka 5. So omusajja owa 5 awasa n'omuwala w'emyaka 18. Kale mmwe bwe mubeereyo nga mulowooza nti mukuula abasajja n'abasajja babakuula, obwenzi bulina ebizibu bino wammanga butwala ssente, obudde n'obulamu. So omuntu oba nga toyina budde nga toyina bulamu toyina ssente gw'osuubira ddi okuba nti ogaggawala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa arda an jami' ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam وخصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحبه أجمعين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف
والغنى وأعوذ بك من الكفر والفقر وغلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على من كتابا موقوتا.